7 nenenyumiriza nti nze nali ssentebe wa sinodi eyo nti ekibiina kino okwegatta kuno bye bimu ku bibala bya sinodi eyo. Naye sinodi eyo sinodi y'Abakatoliki, sinodi kutenda Katonda, y'evangiri gye tuwulidde nti alyegaana mwoyo mutuukirivu. Okwegaana mwoyo mutuukirivu kyeki? Okwegaana mwoyo mutuukirivu kwe kugamba nti Mukama talina maanyi, talina kitiibwa. Mirundi mingi tuwa sitaani, tuwa abalogo nabiki ekitiibwa ekinene, so nga ate amaanyi agasinga ga Katonda. Mwoyo wa Katonda ffe Obwegassi tumuyite, ajja kutuwanguza ebintu bingi, ajja kututumula mu bintu bingi. Twebuulirire ne tugamba omwana wo wamuwa obuyinza ku ebyo emikono gyo bye gyakola. Twebaze Omukama Katonda waffe nti yatuwa obuyinza. Omuntu teri kitonde kirala kimwenkana. Yatuwa amagezi, yatuwa okwagala, yatuwa amaanyi. Nini wesanga nti ebyo tetubikozesa kimala. Mikwano gyange balwanira eyindi eyo. Oli yagenda n'akola ekintu, oli n'amugamba nti ekintu ekyo okikoze otaddemu amagezi, naye ekikuse otaddemu matono. Kitaffe Ssaabasumba Mukama amuwumuze Mirembe Lwanga yatuyigiriza akabonero n'agamba nti okuba akabonero k'omusaalaba mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu olangirira nti buli kintu njagala ntandike ne Katonda. Nga tutandika emirimu gyaffe tutandike ne Katonda, oyo Paatiri, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Naye nga n'atugamba nti bw'okuba wano kiba kitegeeza nti okwata ku magezi. Mukama yatuwa amagezi, bana tetukozesa amagezi. Tuteekemu amagezi, naye nga bali bwe bagamba oluusi tuteekamu amagezi matono. Gwe baalonda okukulembera, gwe class prefect, gwe choir leader, amagezi n'oteekamu matono. Kitaffe naye n'agamba nti wano waliwo omutima, waliwo omusaayi, mulimu okwagala. Here there is love, there is passion. Abantu bangi ebintu tubikola naye tubulwa okwagala. Tuteekamu okwagala kutono. There is very little passion. We put very little passion in what we do. Mu bibiina byaffe tuteekemu passion, tuteekemu okwagala, ekintu tukikoze kwagala. N'asembayo n'agamba nti wano waliwo amaanyi. Ebisatu ebyo bye byawula abawala ku bakazi, ku balenzi, ku basajja, ku bayitimuse n'abo ebyagaana. Amagezi oteekamu genkanawo w'olugaana, okwagala oteekamu kwenkanawo, amaanyi oteekamu genkanawo. Somo erisoose ligamba Katonda Paatiri nnyini kitiibwa azaala Mukama waffe Yesu Kristo abawe omutima ogutegeera, nange ngubasabira. Mukama abawe omutima ogutegeera. Oluusi bwenjogera bwentyo mbanga avuma, naye nga ate oluusi kituufu. Nze nsomesezza nnyo, nsomesa mu seminaari enkulu 3, nsomesako Uganda Matters University emyaka 8, kati emyaka 22 Makerere University Business School. Naye olaba omusajja dokita, omusajja gw'oyigiriza akuguse, naye olusibamu nga tategeera. Mu bibiina byaffe mbasabira omwoyo gwati bonna bimutegeere. Kyeya obeere ng'okola ki? Secretary obeere ng'okola ki? Treasurer ng'okola ki? N'ayongerako n'agamba mutegeere bye yabayitira. Oluganda mutegeere kiki ekyabayitisa. Nze kitange yambise wano Ssaabasumba mbakulembere, mbabuulire n'ebigambo ebyo. Tusobole okwawukamu. Omwana agamba nti nze sibirijula. Olumu nali twogerako, oli n'agamba nti Emmanuel mugimanyi osaza akabiri kyekola ki? Lwaki temwaka?
abantu mulinga bameka tituye emitwalo bwegitinayi abakatoliki abali miliyoni 3 enamba tuli mu mitwalo lwaki tetwaka kubanga ebintu tubikola party time. Omwana ayimba naga nti nze bwenjagala njagala ku makya mutundu ate nekiro nti obudde bonna ekyo kyenteereddwa okukola nkola ki kwembi nkiriko ssaawa 4 naye obwegassi oba obukola ku makya oba tobukoze ku makya n'obukola mutundu oba tukoze mutundu n'obukola ekyo olikwata ddi oyo abukola obudde bwonna twenanga ekituufu ekyo kye tulina okukola ekyo kye batutumye okukola tukikola obudde bwonna wajja kubeerawo enjawulo. Omwana ayimba nagamba nti nkusiimye tugende naye tugende nga ki ng'omanyi ebyange bikola ki bikyukamukko nammwe ebyobwegassi bikyukemu abooluganda tuve mu kubeera lejulo tubeere mmandule mu bwegassi bwaffe nammwe mukwaya oli naayimba nandyogedde bingi naye mukama katonda nga tukumanyi omulundi ogwokubiri nga twebaza omukama obwegassi era nga tulusabira tusobole okugenda mu maaso mukama atuwe okuyitimuka n'okututumuka buli omu mu kifo kyalimu